Aliko china na mnana kataze mnana chabasa. Onaku lweggulo twagaye nti bangi abeetaaga ky'oyagala era bangi abaagala okutuuka w'oyagala. Kale oteekwa okulwana ennyo, okuyitibwa kulungi kulinga zaabu. Ffenna tumwagala era wa muwendo mungi ddala eri oyo amulina. Kyokka okumufuna oteekwa okuba omumalirivu, okuyiikuula ettaka obuwanvu bw'otamanye. Tweyongereyo mu maaso. Tetugaanye. Ky'ogoba okyagala. Naye njagala weebuuze. Weeteeseteese okudduka okufuna ekirooto ekyo. Okukigoba okyagala naye oli mweteefuteefu. Omuntu okuggala enzigi z'obadde olinamu essuubi tekitegeeza nti ensi ekomye. Omuntu amanyi ky'ayagala takoowa. Era agenda mu maaso okukola ekyo kyonna ky'ayagala mu mbeera yonna ebaawo. Amaanyi agatuyamba okusigala mu lugendo luno gye bayita essaala. Okusigala ng'olina enkolagana wakati wo n'ensi etalabika, saala, okusaba. Okusaba kikulu. Kyokka sabira mu kifo kimu naye noonya wonna. Naga nti olumu mu Bayibuli waliwo omukyala yali ayagala okulaba omulamuzi okumulamula ku muliraanwa we yali amumazeeko emirembe. Kyokka buli lwe yagendanga okulaba omulamuzi ng'alemesebwa. Omulamuzi yamugobanga n'abasirikale ne bamutwalaganya bamufubutula eno n'eri mukazi wattu. Kyokka ekyo tekyamulobera kuddanga buli kiseera paka obutuusa omulamuzi we yeekyawa. Neyeebuuza naye ono omukazi kiki? Mukazi gwe jangu mpulirize ensonga yo oweweere. Kale oluvannyuma omukazi yafuna obwenkanya. Wano mukama waffe yawumbawumba abuuza nti kale obanga abantu obuntu basobola okuddamu abo ababalemeddeko, ate kitaffe yatutonda n'atatuwa birooto byaffe. Olunaku wiiki ewedde twayogera ensonga nnyingi, olwaleero tugenda kutandika ensonga empya. Twagala tugaye nti okutonda obulamu bw'oyagala. Tugaye nti mu ssuula ze tuyiseemu tutegedde ebintu ebikulu mu busobozi bw'omuntu, amateeka agabifuga, empagi ez'enjawulo kwe twesigama. Kale omuntu yenna amaze okwekakasa ky'alina ng'ategedde bulungi ky'asobola, ng'era ali wamu n'obutonzi, asaanye amanye engeri gy'ayinza okutuukiriza ebyo by'azudde. Ensi tekyali ku kukola nnyo kyokka, wabula n'enkola gy'okolamu ate nayo kikulu nnyo. Omulembe guno si gw'abakozesa maanyi, amaanyi tegalya, wabula abo abakozesa obwongo oba abakozesa amagezi, planning. Era okusobola okubaako ky'otuukako mu mulembe guno gwe tulimu, oteekwa okunoonya okumanya n'okutegeera ekisobola okuwa amagezi agatambulirwako ebintu. Omuntu omu yagamba nti ensi y'abalina ebifuba ebinene egenda eggwaawo. Era waliwo kati ensi ate ey'abo abalina emitwe emyogi. Ebiseera bino by'abakulembeze abakozesa amagezi okusinga amaanyi. Kati kisaanidde buli muntu okusooka okunoonya amagezi ng'ekyo ky'ayagala okukola, okusooka okunoonya amagezi g'ekyo ky'ayagala okukola okusinga okwongeramu amaanyi amangi. Okawulira? Okunoonya amagezi g'ekyo ky'oyagala okukola okusinga ate okuteekamu amaanyi amangi. Gw'ofuba kwongera mu maanyi okossa maanyi naye ng'ate wabaawo obukodyo butono obw'ekyo ky'oyagala okukola. Waliwo okusoomoozebwa kungi okututunuulidde ebiro bino. Kyokka nga nange siikugambe nti kwata lino ekkubo oba kwata liri osobole okuvvuunuka okusoomoozebwa okwo. Naye kye mmanyi
era kye nneekakasa kye kino nti okuvvuunuka okusoomoozebwa kwonna kwonna kw'olimu kati kikwetaagisa okufuluma embeera etuwa emirembe tunyigirizibweko nga tukola ebitukaluubiriza olwo lwe tunaasobola ate okubaako kye tuyiga era ne tukiteekako essira. Okawuliddaako? Va mu mbeera ekuwa emirembe gifulume onyigirizibweko okole ebikukaluubiriza olwo lw'onoosobola ate okubaako kyoyiga. Okawulira? Si kugamba nti bw'onoofuluma embeera ekukaluubiriza, bw'onoova mu mbeera ey'emirembe n'ogendako mu ekukaluubiriza ojja kufuna ssente. Nedda, ojja kubaako kyoyiga. Okawuliddaako? Kaakati olwayo tugenda kutandika okwebuuza ebibuuzo ebimu. Ekibuuzo ekisooka, otandika otya? Ako nno kabuuzo kakulu. Waliwo ensobi bbiri enkulu omuntu z'ayinza okukola ng'atandise okutambula olugendo olumutuusa ku mazima. Ekisooka butamalayo lugendo n'obutatandikirako ddala kutambula. Ebyo ebibiri. Obutatandikirako ddala kutambula, eyo nsobi. Ate n'otambula n'otamalaayo lugendo, eyo nayo nsobi. Engeri yokka ey'okutandikamu eryemu kwe kutandika. Kyokka omuntu ateekwa okuba ng'amanyi lwaki atandika, kiki kyatandika nakyo, ani gwatandika naye, eddi lw'anaatandika, ne wa atandikira wa. Nga bwe tulabye eri gye tusoose, oluvannyuma lw'okwefumiitiriza Kyoli kati manya ebibuuzo bino bigenda kubeera byangu ddala okuddamu. Mu nsi tosobola kubeera ky'otalowoozangako, ate tosobola kutondawo ky'otategeera. Tosobola kubeera ky'otalowoozangako, ate tosobola kutandika ky'otategeera. N'ekisingira ddala, tosobola kukula kusinga kutegeera kwo. Embeera y'obulamu bwo leero kye kifaananyi ky'entegeera yo. Okawuliddaako? Embeera y'obulamu bwo olwaleero kye kifaananyi eky'entegeera yo. Okiwulira ekyo? Okule okusinga okutegeera kwo. Kino kitegeeza ofaanana nga bw'ofaanana kubanga bw'otyo bw'olowooza. Ekifaananyi ky'obulamu bwo enkya kyekwese mu bintu by'osinga okulowoozaako olwaleero. N'olwekyo bw'otyo bw'ofaanana kubanga eyo y'endowooza yo. Teri akuloga, teri akulemesezza. Oli bw'otyo kubanga eyo y'endowooza yo. Kimanye. Ffenna bwe tusiriikirira tuwulira eddoboozi mu ffe wamu n'obwagazi obw'okutandika ekintu, ne tulowooza okubaako kye tukola era ne tujjisukizibwa ekyo kye tuli. Buli muntu afuna embeera eno, wabula okutandulula ekigere, okutandika kye kintu ekikyasinze okukaluubiriza abangi. Abantu ebitundu 95 ku buli 100 banguyira okukozesebwa ne balindirira empeera ne bw'eba ntono etya okusinga okwetandikirawo omulimu oba okubaako bye bakola okukyusa obulamu bwabwe. Awo mutuufu. Naye ate era ojja kwesanga nti ffenna tetujja kusobola kutandikawo mirimu gyaffe. Waliwo omuntu ng'ate ye okukola kwe asobola akozesebwa, ne wabaawo oli nga ye bw'atandika kitambuka, naye ono ng'okukula kwe kukozesebwa buli lw'atandika ekikye kigaana. Eyo atiko yabadde mu monito olunaku olw'eggulo.